around the corner abantu be mubende is it be Kayunga I think bamwinvitinze asimbye omuti asimbye nabo mpira okongera okutegeka enteekateeka z'okukola ki ez'okuba nti yetegekera Edikenzo Festival. So katulabe nabo embeera bweri as we anticipate for 12th December, the biggest festival of the year, Edikenzo Festival. Katubalage embeera nga bwe badde olunaku lwaleero nga twongera okutongoza mu bitundu ebyo bya Uganda. Bitegera bulungi sebo ndi musajja mulimi okumanya ndi munakyali munabudu ekiri wano abantu bange abanjagala ennyo beekozeemu omulimo ne bakola activations okwongera okuyita abantu ekkololo ngera kuzimezi kyemikolo gye tulimu tutambudde ne tubuuza ku bantu ne tusimba omuti ne tujja wano ate era abavubuka ne batulagamu ku bitonde ne basamba omupiira wakati wa ttiimu ewakiso ewagira Edikenzo ne ttiimu Edikenzo yonna okutwaliza awamu beekozeemu omulimu era bali mu kusamba omupiira ogw'omukwano. So ndabyeko ati ndi mu kugenda ate kukolasaganya engagements endala kijja bakontinuwenge n'omupiira ogwo naye nga nze nsinyiza okwogera ndi musanyufu nnyo lwa nsonga nti abantu omukwano zibagunda z'enkyali mulamu bannange bangi abayimbi oba n'abakoze ebintu ebyenjawulo mu ggwanga ntera okutuulako nabo naye nga si basanyufu nga bagamba tebasiimiddwa kimala naye nze ndi musanyufu nti abantu bandaze omukwano byonna gye tutambudde disitulikiti 14 disitulikiti 14 buli wamu nga wajjula abantu bakola ebintu ebyenjawulo ngera boolaba lwe tutuuse naye ebwera mu zibooda kati nze omukwano ngulabyeko era ndi musanyufu sitoma. I'm very happy. This is so beautiful. It's a good feeling okulaba ku bantu abakwagala ne bakulaga nti kyokola tukisiima naawe kikwongeramu amaanyi ogamba omanyi nga nyongera okukola naddala ebyo abantu bye basobola okwenyumirizaamu kanyongera okukola ebintu ebitatwala nzekka mu maaso neffenna wamu abavubuka eggwanga kubanga kiba kitegeeza nti otegedde nti kati n'oli mu muli obutumulisa sigwe wekka ne famire yo wabula buli muntu. There you go. Nze nkakasa ng'ebyafaayo byogera ku babasudde, ebyafaayo byogera ku ba Prince Paul Joe Kafeero, ebyafaayo nga byogera ku ba Eri Wamala. Ladies and gentlemen, ebyafaayo byogera ku mwana mulenzi ono Edikenzo, omusajja asokoleeta BET atete yakoma kugireeta n'agisarrendaringa mu museum ya Uganda. He surrendered that award to the Museum of Uganda. Wow, abaana baliddawo. Njagala buli muyimbi nga you're watching my show wabadde ngawo concern which I want to bring down nga mugamba Kenzo tamanyi luzungu Kenzo byayimba biri awo omuntu omugezi you try to see what's making Kenzo loved and stand out buli mwaka ine nyimba hits gwe mugamba tayimba. So I think you're losing the objective by people aba criticizing Kenzo ate gwe giwandirize. So be intelligent. While others are insulting and undermining his efforts, gwedaba kikiddala ekimufuula kyali anayiga akatiba ako n'akafuna bulungi nnyo. Trust me, there is a lot you're going to celebrate. You're going even to surpass where Kansas has been because ayina ekyenjawulo ekimulimu si mukisa bukisa, but even the way he does his work. So learn that, pick that, borrow a leaf. Ladies and gentlemen, of course, emikolo gikyali mingi around the corner. December normally tuba n'omukolo gw'abasama, $1 billion parties ezibeera